إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. amatendo gonna malungi era majivuga Allahu azza wa jalla nanyini buyinza nanyini ensonga nanyini kutulabirira tumwebaza okutulabirira tumwebaza okutulungamya tumwebaza okutuwa ebyengera enfaafa tumwanjagira atukumira ebyengera ebyo aleme kubeeranga abitujjako badduba Allah bulungi abakkiriza ne kubiriza nze kennyini nammwe baganda bange ne bannyinaffe abalungi nti lowoozanga nnyo ku byengera Allahu azza wa jalla byakuwa nga mu byengera ebyo lowoozanga nnyo ku byengera bibiri ekyengera ky'obuyisiraamu obutuufu bw'olina ekyengera ky'obuyisiraamu obutuufu bw'olina n'ekyengera ky'obulamu otunuuliranga nnyo omukafiiri otunuuliranga nnyo omukafiiri buli lw'omutunuuliranga n'okubamu akafaananyi nti bw'afiira awo agenda kubeera mu muliro emirembe n'emirembe. Subhanallah subhanallah. Kati nabadde ndaba amawulire nendaba ono omukafiiri John McCain w'omu Amerika bamuwa ebitiibwa ebitabangawo awamu n'okubanga mufu bamuwa ebitiibwa ebitabangawo bamuzunza bamuzeeno bamuzeeri mu his lying in state. Subhanallah. naye nga tebamanyi kyaliko right now tebamanyi kyaliko agenda kuwangaalira mu muliro abadan olugendo olwatandise tagenda kufunayo ku ssanyu awamu n'okubanga abadde wa kitiibwa abadde n'ebitiibwa ebya buli kika abadde n'obugagga obwa buli kika naye ebyo byonna byakomye ate nga ne ku nsi kuno abonyeebonye kuba olumbe lumulumye ne lumukamula naye okuva omwoyo olwo lwavudde mu nnyama byakomye tagenda kuddayo kufuna ssanyu abadan. Muddu wa Allah buli lw'otulina nga omukafiiri ekyo kirowooze weebaze Allahu azza wa jalla era omulaajanire akkuumire obusiraamu buno bwe yakuwa toddaawo okubuzannyisa muddu wa Allah. Allahu azza wa jalla asobola okunyiiga n'abukuggyako n'ozikirira. Gino emyaka gye tuwangala ku nsi kuno mitono nnyo compared ku bulamu bwe tugendamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama obulamu bwa barzakhi yakabumalamu emyaka 1400 n'okusoba. Obulamu bwa barzakhi just transit before standing in front of Allah azza wa jalla. Obulamu obwo buli wakati awo bwe tutamanyi kuba teri abumanyi okujjako Allahu azza wa jalla yekka yabumanyi. Oli bumanya ddi nga omwoyo gumaze okuvaamu naye kuba mwakafaananyi omwoyo gukuvuddemu ng'oli mukafiiri tolina la ilaha illallah. Kwolwo lwojja okkakasa kwolwo lwojja okkakasa nti bannange bulijjo bye batusomesa bituufu. Allahu akbar walillahi alhamd. Nolwekyo badduba Allah bulungi abakkiriza mpanjagira Allahu azza wa jalla atukumire ekyengera ky'obuyisiraamu
ate era mpanjagira Allahu azza wa jalla atukuumire ekyengera ky'obulamu ekyo kye yatuwa. Otunuuliranga nnyo omulema embeera gy'alimu. Otunuuliranga nnyo omulema embeera gy'alimu n'osaba edduwa. Gwe weetambuza olina amagulu abiri, emikono ebiri, amaaso abiri, amatwe abiri, buli kimu kiri in pair nga kikola bulungi, naye oli tayina. N'olwekyo weebazanga nnyo Allah ate mulaajanire abeere ng'akukuumira ekyengero ekyo. Teri kisinga kuba nti oyitiriza okukola emirimu emirungi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atulaga. Ayimirira ekiro n'ebigere ne bizimba, bakyale bamugamba nti ya Rasulallah, kiki Allahu azza wa jalla yakusonyiwa? Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, ebyakulembera n'ebirijja kiki? Afala akuna abdan shakura, bwati bwe yabaddamu. Mwagala mbeera omuddu ateebaza. La in shakartum la azidannakum, bwe munanneebaza nja kubongera. Surati Ibrahim. Wala in kafartum inna adhabi la shadid, bwe munaakaafuwala ne muteebaza byengera bino ne mubikaafuwalira, ebibonerezo byange bikambwe. Be ready for that, muddu wa Allah. Be ready for that. Twanjagira Allahu azza wa jalla ekisa ekingi atukuumire enzikiriza yaffe, atukuumire obulamu obulungi bwe tulina nga tuli balamu. Tofangayo oba oli mwavu, kasita obanga oli mulamu osobola okuyimirira mu swala n'ovunnama nga tewali kikutawaanyiza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Badu ba Allah bulungi abakkiriza, tugenda maaso n'omusomo gwaffe. Tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'okutundira ebivunaanwa by'omwami eri mukyala we. Amakulu ebivunaanwa omwami byabanja omukyala. Twalaba ekivunaanwa ekisooka kibadde kiwanvumukko, kibadde kigazi nga kirimu ebintu bingi, naye alhamdulillah twakimaliriza mu musomo gwaffe ogwayita. Kyekiruwa ekyo, antutiahu fi kulli ma amara illa an ya'muraha bima'siyatillah. Kwe kubanga omukyala ono alina okugondera omwami we mu ebyo byonna byamulagira, ebbanga lyamala nga byamulagira biri mu kugondera Katonda. Naye kaageza n'amulagira eby'okujeemera Katonda, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tewali kugondera kitonde mu kujeemera mutonzi. Ekyo temukyerabiranga bannyinaffe abalungi. N'olwekyo ekyo ekivunaano ekisooka. Thaniyan, ekivunaano ekyokubiri, wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tatazayyana lahu. Mu bivunaanwa omwami byabanja mukyala we, mwe muli okuba nti omukyala ono alina okumwewundira. Wa an tatajammala lahu, n'amwambalira engoye ennungi ezimusanyusa omwami we. Wa an takuna daiman fi ahsani suratin amamahu. Omukyala ono ateekwa buteekwa ebbanga lyonna okuba nti ali mu kifaananyi ekirungi mu maaso g'omwami we. Omukyala ono buli lwabeera mu maaso g'omwami we ayina kubeera mu kifaananyi kisingira ddala okuba ekirungi, omwami we kyasanyukira. Omukyala oteekwa buteekwa okubanga omanyi omwami wo biki by'ayagala. Lugoye ki lwe nnina okumwambalira n'asanyuka? Ebiseera bino nina kwambala lugoye ki? Ebiseera eby'omu kisenge nina kwambala ntya? Oyina kubeera daiman ebiseera byonna ng'oli mu mbeera esanyusa omwami wo. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, khairu nisaa'i, muliwa endalo ojja kusanga nga bamubuuza mukyala ki asinga obulungi, yabaddamu n'abagamba nti khairu nisaa'i allati tasarruhu idha nadhara. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bamubuuzizza ayyu nisaa'i
khairun mukyala ki asinga obulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bambuuza ayyu nisaa'i khairun mukyala ki asinga obulungi. Addamu n'agamba khairun nisaa'i allati tasarruhu idha nadhara, omukyala asinga obulungi yoyo buli omwami we lwamutunulako ng'amusanyusa. Teyakomaawo, wuliriza hadisi eno, hadisi nyimpi naye erimu ebintu ebikulu. Allati tasarruhu idha nadhara, ye mukyala omwami we buli lwamutunuulira ng'amusanyusa. Watuti'uhu idha amara, ekyokubiri kwe kuba nti omukyala ono amugondera buli lwamulagira. Omukyala ono omwami we buli lwamulagira twalabye nti amugondera mu ebyo ebirimu okugondera Allahu azza wa jalla. Kati buli lwamulagira nga kyamulagidde kirimu okugondera Katonda, omukyala ono amugondera. Wala tukhalifuhu, owulira, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Omukyala ono takkirizibwa kubeera ng'ayawukana ku ekyo omwami we kyabeera amulagidde. Takkirizibwa kubeera ng'ayawukana ku ekyo ye kennyini omukyala ono fi nafsiha, kubikwatagana ku ye kennyini, wa maaliha n'emmaali ye, bima yakrahu. Tokkirizibwa gwe omukyala kukola kintu kyonna ng'okyekolako gwe nga gwe, oba okukola ekintu kyonna mu mmaali yo ng'omwami wo akitamwa takyagala. Subhanallah. Ndowooza owulira obuzito bwa hadisi eno. Hadisi ntuufu eri mu kitabo kya Nasaa'i. Sheikh Albani yagikola mu sitampu mu silsila sahiha namba 1837. Mu kitabo kya Nasaa'i eri ku namba 1332. Bannyinaffe mutye Allahu azza wa jalla mu baami bammwe. Mutye Allahu azza wa jalla mu baami bammwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogedde ebintu bisatu. Ekisooka, omukyala asinga okubanga mulungi, allati tasarruhu idha nadhara, ye mwami we buli lwamutunuulira ng'amusanyusa. Kitegeeza nti olina kubeera nga buli kaseera obeera mu mbeera ng'omwami wo bw'anaakutunulako asanyuka. Watuti'uhu idha amara, olina kubeera mugonvu eri mukamaawo ono. Ono omwami ye mukamaawo, ejjanaayo n'omuliro gwo byonna birimu ono. Bw'ona omugondera ne weeyisa bulungi, jana ne bw'ona okola ebirungi ebifaanana bitya, n'osaala sunna ezifaanana zitya, n'osaddaako ebifaanana bitya, naye ng'omwami wo omujeemera era omuyisanga bw'olaba. Subhanallah, tuli ku mulembe ng'abakyala abaami baabwe tebakyabalabawo, babeeyizaako nga bwe balaba. Waliya ne waffe gye tuwangaalira, subhanallah, bagamba mbu omukyala yalina upper hand wano, gwe tolaba ne gavumenti ekulemberwa mukyala, queen mukyala, prime minister mukyala. N'olwekyo omukyala yalina upper hand. Amateeka ga wano baga designinga nga bwe muyombagana n'omukyala, bwe munyiigagana, gwe omusajja gw'olina okufuluma. Omukyala akunyiiziza, teri ebyo mbu kankuzeekokko ewammwe, nedda, gw'ofuluma ssebo. K'obenga ennyumba gwe wagigula. Kati ate bwe gutuuka ku zino eza kanso nga baagiwa mukyala, subhanallah, zidde okunywa. Anti ye boss, okuggyako abatono ennyo abo Allahu azza wa jalla be yabikkako akasubi nga batya Allahu azza wa jalla. N'olwekyo gwe mwannyinaze omulungi, keebenga ennyumba baagiwa mannyago. Gwe omukyala, system mugimanyi, mwabawangaalira eno mu nsi za Bulaaya, mugimanyi system. Keebenga ennyumba eri mu mannyago. The man is the commander in chief in this house. Tokkirizibwa kukola kintu kyonna
kiri against ekyo kyonna kyayagala nakamu nakeddagala okujja nga kyakulagira kya haram awuzimba ekyokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu tugezaako n'omwawukanako ne weekolako ekintu kyonna ng'omwami wo takyagala n'okola ekintu kyonna ng'omwami wo takyagala nedda togeza mwannyinaze. Don't you ever go against his wishes with regard to yourself and your wealth. Togeza kebe maali yo nga wasikira nsikire tokkirizibwa kugisaasaanya okujjako ng'omwami wo akukkiriza. Hatta n'ebintu by'omu nnyumba tokkirizibwa kugaba kintu kyonna okujjako ng'omwami wo akkiriza. Era omwami wo bw'agamba nti ekintu ekyo saagala okigabe tokkirizibwa kukigaba era k'okigaba ofuna omusango kakibe kikyo kazibe engoye zo tokkirizibwa kulugaba okujjako ng'omwami wo akkiriza. K'okola ekintu kyonna ekiri against ekyo kyayagala munnange ettabbu zikusanze. Sheekh agamba falaw fa'alat al-mar'atu dhalika lizawjiha la sha'arat bis-sakina war-rahma wal-mawadda. Omukyalo ono omufumbo bw'anaakola ebyo n'atuukiriza ebyo ebintu ebiri mu hadiisi eyo nga bw'obirabye omukyalo oyo ajja kuba afunye, ajja kuba alina obuwomerevu, kagamba ajja kubeera n'obutebenkevu, ajja kuba alina okusaasira, ajja kuba alina omukwano, ajja kuba alina omukwano. Tukimanyi obufumbo buno buyimirirawo wakati wa mawadda wa rahma. Allahu azza wa jalla bw'atyo bw'agamba love and mercy. N'olwekyo omukyala atalina love, atalina kusaasira, atalina butebenkevu, yakola ebintu bwe biti ebiri against omwami we. Sheekh agamba nti lakinnana nara al-aqsa fi hadha az-zamani, nara al-aqsa fi hadha az-zamani. Tulaba kyennyume kyebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byatugambye ku mulembe guno. Sheekh bw'agamba kyennyume kyebyo exactly. Fa inna nisaana, mazima ddala abakyala baffe, la tatazayyanu illa idha kharajat ila shari. Abakyala bano tebeewunda okujjawo nga bafuluma bagenda mu makubo. Ekyo bannange buli omu akiwaako obujulizi nti abakyala b'omulembe guno beewunda nnyo nga bafuluma ebweru. Awu ila makanin ma, oba mu kifo gundi ng'alina gy'alaga. Yeno bwe gutuuka ogenda ku mbaga n'olyoka olaba bwe yeekolako, n'ajja olugoye olusingira ddala okubanga lulungi, n'akola make-up bw'otalabanga. Abakyala abasalafu bw'aba akoze make-up ateekako niqab. Ekyo kimanyiddwa. Tokkirizibwa kufuluma. Omukyala omukkiriza eyakkiriza Allahu azza wa jalla n'agoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tokkirizibwa kwekuba make-up n'ofuluma ebweru. Naye ogenda n'otunula mu kkubo ng'omukyala ayambadde hijabu, zino sharia biteeteeyi, nga yenna yeekubye make-up, ataddeko ne eye pencil, ataddeko lipstick ku mimwa. N'ogamba obaona ali ku ki? Gwe mukyala gwe akoze ekyo oli bukunya. Totuukiriza amateeka ga hijab n'akamu n'akeddagala. Omukyala mu kifo ky'okwewundira bbaawe tafaayo okumanya nti omwami wange akomawo saa meka, kanneerongoosa nsange nga ndabika bulungi. Kuba omukyala oli kiwummulo kya mwami wo. Omukyala gw'owummuza omwami ono. Gy'avuddeeyo ku mirimu, ebizibu by'ayiseemu, bw'atuuka awaka omukyala gw'oyina okumuwa essanyu. Yeerabira biri byabaddemu. N'olwekyo alina okukusanga nga oli mu mbeera ejja okumusanyusa.
naye abakyala b'ennaku zino bakola opposite. Sheikh agenda maaso n'agamba nti au annaha tatazayyanu lahu fima yughdhibu rabbaha. Omukyala bw'aba asazeewo okwewunda, yeewunda munneewunda ng'enyiiza omulezi we, ng'enyiiza Allahu azza wa jalla. N'olwekyo falmar'atu as-salihatu tatazayyanu li zawjiha bima huwa mashru'un. Omukyala omutya Katonda ayina okwewunda nga yeewundira bbaawe mu ebyo ebiri mu mateeka g'Obusiraamu, tabifulumamu. Wa indama tattaqiya Allaha fi zinatiha li zawjiha fa inna hadha yuhabbibuha ila zawjiha. Kituufu nnyo Sheikh kyayogedde. Omukyala ono bw'oneewunda nga weewundira omwami wo, subhanallah, nga weewundira omwami wo mu ebyo by'omanyi ebimusanyusa, fa inna hadha yuhabbibuha ila zawjiha, omwami wo najja kwongera okwagala. Eriyo abasajja abamu ng'ekaddayo bw'annaakola ntya, owaye omukyala namuwasa emyaka, tumaze n'emyaka 15, mulinamu abaana ate naakola ntya, naye nga teyeegomba kuddaka. Teyeegomba kuddaka n'akamu n'akeddagala. Lwaki? Anti omukyala enneeyisa gye yeeyisaamu, omukyala ye mwami awaka. Omwami oluyingira omukyala n'atandika okuyomba, n'amugamba kino n'amugamba kiri, n'amupeeka kino n'amupeeka kiri. Subhanallah, musajja wattu oluusi talina na busobozi bumutuusaako ekyo, naye olw'okuba yalabye muka gundi ku muliraano, omwami we yamuwadde ki? Omwami we yamuwadde ekintu gundi, naye akyagala there and then. Wano nze ku mizigo nze nsembayo okubanga ndi mwavu, totufaako, totulabirira, tolina ke wali ompadde. Subhanallah, ebyo biyitira ku nnimi z'abakyala. N'olwekyo musajja wattu ono buli ekiseera bwe kituuka eky'okuddeeka, omutima ne gumukuba, n'atandika okubalamu. Leero zimbuze, sirina kaveera ke genda nga nkutte, ngenda kubita bya ntya. Musajja wattu ng'ebyo byabeeramu. So nga ate omukyala olina kubeera muyambi wa musajja ono, okumuwa sapooti. Mwami wange tofaayo, tetusobola kufuna kintu kyonna okuggyako ekyo Allahu azza wa jalla kye yatugerera. Tetusobodde kufuna leero, enkya tujja kufuna. Tutawakkale eri Allahu azza wa jalla, ajja tuggulirawo, tubeere bagumiikiriza. Kuba abakyala mmwe musinga okuba abagumiikiriza, n'olwekyo gw'olina okubeera empagi. Omwami ono kwe yeesigama. Naye ekyennaku, abakyala b'ennaku zino, edduniya yabamalayo. Edduniya yabamalayo. Bw'aba alina gy'ayagala okugenda, ayagala kugenda ku mbaga, alina gy'ayagala okugenda okukyala, olina okumugulira olugoye. Bw'otalumugulira tabbu, ajja kukubeerako, akubuze n'otulo. Ebyo abantu babiwangaaliramu, okuggyako abatono ennyo abalina abakyala abakkiriza, abagumiikiriza embeera, no matter what. Ng'omukyala aguma, tolimuwulirako ng'afulumizza ekyama kyonna. Naye eri abakyala, obwavu bwe buyingira, n'alyoka akunyumya ekyalo kyonna, mikwano gye gyonna n'agikubira amasimu. Ekyalo kyonna mikwano gye n'agikubira amasimu. Oweewafa anti takyakola. Ffenno tukyalina kye tuyina, anti takola ennaku zino. Subhanallah. Bali obaloopera bakuyambe ki? Ensonga zo ziroopere Allahu azza wa jalla, nannyini buyinza ku buli nsonga. Va ku bantu tebalina kye bagenda kukuyamba. Ebizibu byo bitunuze eri Allahu azza wa jalla, ye yekka. Muhawwilul ahwal, yakyusakyusa embeera. Muwanikire emikono, muwanjagire, ajja kuggyawo ekizibu kino ekiriwo. Naye leka kumuloopa eri bantu, leka kumulaalaasa.
Imagine omusajja n'omulalaasa mu mikwano gyo ate n'omala ne weegatta naye n'otakomaawo n'okumuwaana n'omuwaana ng'omaze okumulalaasa omumazeemu ekitiibwa buli amutunuulira ebweru tamulabamu. Kuba ekigambo kyezira kugwa mu matu g'abakazi abo bakabaka mu kutambuza eŋŋambo. Subhanallah, abakyala batambuza eŋŋambo. N'akuba essimu wabitegedde anti bawagundi mbutakyakola ennaku zino bali bubi tebakyasobola na kusasula renti. Allahu akbar. Naye nga bifulumidde mwani mu mukyala yennyini nannyini kuteekwa kuba nti yakuuma ebyama. Nulukyo bantu ba Allah bulungi abakkiriza bamaama mubeere abasaale. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti khairu nisaa'i allati tasarruhu idha nadhara, omukyala asinga obulungi yoyo omwami we bw'amutunulako ng'amusanyusa. N'olwekyo teekawo sisitemu yo gwe mwannyinaze ow'ekitiibwa omulungi omukkiriza. Teekawo sisitemu yo ng'omanyi bulungi nti omwami wange adda ssaawa bwe ziti. Weerongoose ajja akutunuleko nga ddala ddala asikirizibwa. Kwata akasimu mukubireko, mbadde airtime yagikuteerako, mukubireko. Mwami leero onookomawo ssaawa mmeka? Munnanga nti ndi wano nkumiisinga. Subhanallah. Omusajja oyo ajja kubeera nga buli kaseera yeegomba yeebuuza bwebuuza ssaawa eneetuuka ddi ngende nsisinkana omwagalwa wange. Nze omusajja simukubira ssimu, bw'afuluma aba afulumye. Subhanallah, gwe omukyala omukkiriza mukubire kasimu omanyi nti ajja biseera gundi. Weeteeketeeke bulungi akutuukeko nga ddala ddala oli ready for him. Mwanirizeeko muwe kuhaaga. Naye abakyala b'ennaku zino omwami ayingira ng'omukyala ali awo atudde sinakindi alina ku ssimu ali mu luboozi n'atafaayo, so nga ate omukyala omukkiriza omwami wo bw'ayingira mu nnyumba b'obadde oyogera nabo bonna olina kubasalako. Naye omukyala asigala ku ssimu ng'anyumya ne yecca, omwami n'atuulaawo ne yeeyogeza ng'oli ali ku ssimu mpaka lwe yennyula n'alyoka ajja n'agamba nti kulikayo mwami. Al-ana mu kaseera kano bali b'obadde onyumya nabo be bakulu okusinga omwami wo. Bakyala bannyinaffe abalungi mutye Allahu azza wa jalla ne bw'onookola ebirungi ebifaanana bitya ng'omwami wo si musiimu. Kuba ebyo byonna nga bwe tubimenye teriyo musajja ayinza kubyagala. N'olwekyo beera mu mbeera ng'omwami wo buli lwakutunulako omusanyusa. Watuti'uhu idha amara, era omugondere. Ensonga eyo ey'okugondera omwami tugirabye nnyo mu kivunaanwa ekisooka ne tugigaziwamu nnyo. Omwami wo mugondere. Ntera nnyo okubagamba omwami wo bw'aba alina ky'atatuukiriza gwe tekikuwa layisinsi kumujeemera. Buli kimu kiri mu lusenyi lwakyo. Omwami wo obutatuukiriza tujja kulaba ebivunaanwa by'omukyala byabanja omwami biizinilla. Gwe omukyala tolowooza nti nno nti kakati omuwalimu atuliko anti musajja. Nedda, tujja karibu insha Allah bwe tunaamala ebivunaanwa by'omwami tujja kulaba ebivunaanwa by'omukyala, n'abasajja tujja bakwatako olwabwe biizinilla. N'olwekyo omusajja ono okuba nti ayina ky'atatuukiriza tekikuwa layisensi kumujeemera. Gwe mulekera omulezi we agenda mumuvunaana. Agenda mumuvunaana oyagala toyagala. Wadde nga tekiri rekomendebo kubireka paka lunaku lwa nkomeero. Mugambe mutuuze bulungi. Omugambe taata gundi munnange tya Katonda wano oyina kukola bw'oti. Nze ndi mukyala wo oyina kumpisa bw'oti. Omubaka bw'ati bwe yagamba bulungi mugambe mu ddoboozi eddungi naye leka kwefuula nti nange nina eddoboozi. Ekyo tekigenda kugonjoola nsonga. Omuntu yenna bulijjo abeera waggulu buli lw'omukkakkanya omwongera busungu. Ayina okukozesa powers z'okulaga nti nno nze nannyini buyinza.
bagamba nti ezenkanankana n'ebisiki n'olwekyo mwennyinaze beera mugonvu eri omwami wo bw'aba alina by'atatuukiriza funa ekkubo eddungi mw'ojja okuyitira okumutegeeza bw'onoomukwata obulungi omwami ono ajja ggonda mwabakyala muyina olulimi olugonza abasajja subhanallah otunuulira omusajja ow'amaanyi walino bwe kituuka ku bano bamaseeka ayimirira mu bantu n'ayogera n'ebikya ne bimuwereega n'akambuwala naye bwaddayo eka subhanallah toyinza nakukkiriza nti yono abadde yereega n'olwekyo gwe omukyala kozesa powers ezo Allah subhanahu wa ta'ala ze yakuwa ng'oyitira mu ddoboozi lyo eddoboozi lino eddungi ekkakkamu esseeneekerevu muwane ojja kulaba bwakkakkana ajja kuwa buli kyonna ky'asobola okutuusaako engalo ebbanga ly'onoomala nga weefudde ali wansi we nga bwekyo bwe kiteekwa okubeera ebbanga ly'onoomala nga weeyisiza mu nneeyisa eno nabbi sallallahu alaihi wasallama gy'akugamba wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maaliha bima yakrahu togeza mwennyinaze n'oyawukana ku ekyo omwami wo ky'ayagala don't go against his wishes tojja kufunamu munnange sheeke ebigambo birabe byayogedde wano nti tuli ku mulembe nga tuli opposite completely opposite ya hadisi eyo the majority of women negwolabanga musalafu subhanallah negwolabanga musalafu bwatyo bwali okujjako abatono ennyo Allahu azza wa jalla be yabikkako akasubi ng'abaganda bwe batera okugamba mwennyinaze omulungi nzirayo okukujjukiza nga mmaliriza ne hadisi gye twalaba hadisi eno tujja kubeera nga tugiddiŋŋananga oba oliawo bw'eneetebenkera mu bifuba by'abannyinaffe oba oliawo ejja kuyambako nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba idha sallat almar'atu khamsaha omukyala bw'asaala essola ze ttaano waswamat shahraha n'asiiba omwezi gwe ogwa Ramadan wa hafidhat farjaha n'akuuma obwereere bwe obwereere obwo teri abuyinako right mulala yenna okuggyako omwami wo wa ataati zawjaha awo wenjagala wa ataati zawjaha n'agondera omwami we bintu bina sola ttaano kusiba Ramadani kukuuma bwereere wa ataati zawjaha n'okugondera omwami we qila laha omukyalo ono agenda kugambibwa yawma alqiyama agenda kugambibwa idkhuli aljannata min ayyi abwaabi aljannati shi'ti yingira ng'oyingirira mu mulyango gw'ejjana ogwo gwonna gw'oyagadde tukimanye ejjana erina emiryango 8 naye bakugambye nti yingira ejjana ng'oyingirira mu mulyango gw'oyagala mukyala gwe eyeekutte ku bintu bino ebina kati ate kubamu akafaananyi bw'onooyongerezaako ebirala by'okola okusiiba sunna okusaala eswala eza sunna jjukira emirimu gino gy'okola mu nnyumba nabagamba nti longoosa enniya buli mulimu gwonna gw'okola gukole ng'ogukola kusiimibwa Allahu azza wa jalla kuba yakulagira okugondera omwami ono n'okumulabirira n'okulabirira abaana be hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam twagiraba kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mwenna muli balunzi naye buli omu agenda kubuuzibwa ku ekyo kye yakwasibwa okulunda nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atulaga nti omukyala agenda kubuuzibwa butya bwe yalabirira omwami we butya bwe yalabirira ennyumba y'omwami we butya bwe yalabirira abaana be n'olwekyo buli mulimu gwonna gw'okola mu nnyumba kulongoosa nnyumba kulabirira abaana kubanaaza kubambaza bikole ng'onoonyamu kusiimibwa Allahu azza wa jalla bigenda kuwandiikibwako nti obadde mu kusaddaaka
omwami wo bw'akomawo mukuliseeyo mutikkula ebintu byazze nabyo muweeyo akakopo ka caayi weejage nkukakasa omusajja oyo ajja kwagala sheeke kyagambye nti fa inna haadha yuhabbibuha ila zawjiha ebyo byokola ebyo ebyokugondera omwami wo n'okumulabirira n'okumuyiiyiza subhanallah byongera kukwosembeza eri okwagalibwa omwami ono ajja kwagala akufiireko ajja kuba buli kaseera ayagala kuddaka ekyo nkikukakasa naye bw'onoofuuka jabbaar ne weefuula nti gwe togambwako mwannyinaze zikusanze tojja kumalako omusajja ono ajja kubeera munakuwavu kekakutanda malakul mauti nakkwatirawo mwannyinaze owedde omusajja ono huwa naaruki wa jannatuki omusajja ono gwe muliro gwo oba ye jjanaayo bw'omugondera jjana bw'omujeemera muliro the choice is yours barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan tugenda kukoma biidhinillah nga ekyo kyekivunaano ekyokubiri an tatazayyana lahu wa an tajammala lahu mukyalo nalina okwewunda eri omwami ono alina okumwambalira obulungi sawa yagenda mu kitanda biseera byagenda mu kisenge kyammwe musookeyo lwaki omwami akuleka mu ddiiro ng'oli ku tv omusajja akooyo ayagala genda kwebaka agende n'osigala ku tv olaba bu soaps gw'olina okumusookayo akusange ng'oyiyeemu buli agenda okukutunulako nakuno okwayuya kwabadde nakwomba otulo tumuluma gye kunaddukira tojja kumanyaayo ekyo nkikukakasa kulembeza nnyo omwami wo kyayagala ojja kuwangula wa antakuuna daiman fi ahsani suuratin amaamahu beera mu mbeera eyo beera mu kifaananyi ng'ekifaananyi ekyo kyekifaananyi kisingira ddala obulungi eri omwami wo ebbanga lyonna akasunguyira kateeke ku bbali bw'aba alina kyakunyiizizza bw'aba alina kyatatuukiriza don't confront him mu public oba mu maaso g'abaana mulinde mu kaseera kammwe quality time awo mu kaseera awo muli awo ku buliri mugenda kwebaka mugambe bulungi mukwano taata gundi wategedde nno munnange nno wankoze bwoti naye tekyansanyusiza gwe naawe weeteeke mu bigere byange nga nze nkikukoze ekyo muli owulira otya nange nsaasira abaffe musajja wannabaki gw'oyinza okukozesaako olulimi bwe rutyo n'atagonda era omusajja alimu okutya Katonda era ng'akuyinamu okwagala era ojja kulaba ng'akyuka ng'atandika kuweweeta munnange maama gundi nsonyiwa saakigenderedde anti naawe ontawaanya gwe tolaba gwenda n'okolaba oti n'ondetera obusungu kati ate nenesanga nga nkoze bwenti ne bwenti munnange nsonyiwa sijja kubiddamu gye musibira gw'ojja okumanyaayo akaboozi ako ke mutandisaako gye munaasibira gw'ojja okumanyaayo ebiyita ekiro bijja kwerolera n'olwekyo beera mugonvu eri omwami wo ejja n'ojja kuba ogiwangudde barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan tugenda kukomawo inshaallah nga ku mulundi ogujja tujja kulaba ekivunaanwa ekyokusatu inshaallahu taala panjagira allahu azza wajalla wekisa ekingi atuteekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso birungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange allahu azza wajalla yansobozeza okubibatuusaako ensobi ezibadde muzange nga nze era muwanjagira abeere nga nze nsonyiwa era muwanjagira aleme okuzibafuulira ekibabuza muwanjagira atuwa abakyala abalungi abakyala abamutya abakyala abagonvu abakyala abanaatubeesabeesa abakyala abanakkakkanya amaaso gaffe abakyala abanaatuwummuza ebirowoozo
abakyala abanaafuuka ensonga ey'okutuyingiza ejjana. Jjukira ggwe mukyala ggwe mwannyinazo mulungi nti omwami wo tiyakuwasa kukuyingiza muliro era tiyakuwasa naawe kumuyingiza muliro. N'olwekyo be part and parcel ku kkubo ery'okumuyingiza ejjana. Beera musaale mu kuyingiza omwami wo ejjana. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.